Anyways, moving on, wetubadde wano nga wotabadde over the weekend omanyi gobeera nnyo side za mbeera nnyo wakanga neebase kyogereko tunulireko omulabi alina kyagamba omanyi weebuzaabuza nnyo producer akwagaliza naye teweeyagaliza producer yaajagaliza kituufu gamba abantu sijja bagamba n'ekyansi emakindye nga Detacha akola atya soka twogera ku bintu by'amagaali nga bisusse nawe leka abantu saba ziri nnyo zizino bezikona tano tuva so Egali is not a new thing. Egali is no just that zeyongedde nnyo yeah, just that muno wanaavuuka balina amawaga webale nnyo balina effutwa balina effutwa kyekisige effutwa guba mutima mubi era baguyina ogutaagaliza webale nnyo kati abamu tebaagaliza bannaabwe omutakkiriza nti oli yamukola ki yamusookayo so Egali ziri nnyingi nnyo mu industry eno era buli omu alina eggaali recent twalaka muliga Palaso ne Shakib Palaso alina eggaali Kamilia alina eggaali Shakibu alina eggaali ono Shabada yes Mudra the fire nkambwe muko Fikigaza anyono Alien Skin sijayo twogere ku bosembeyo kwogera ko Fikigaza so Egali ya Alien Skin yakiguddeko Egali ya Fikigaza yayisize eggaali mugaali ya Alien Skin ne beebaka era abasinga bapocha na biwundu ali nga mulabyeko leero ngali mukola video n'eggaali ye nga tebalina na biwundu buli kanaku bali recruitinga negenda ke mulago genda kawo kaduka olwedwairawo nga ekibuya waitwa Albert Cook mwebaliyo mubebase n'ebiwundu bapocha so twogeddeko ne Detacha Sankaramandem omuvuuko Sankaramandem omwana ono manyi ono yajja kuba kyeyo enali mu kyalo naye wayi bamuzaala Jamaica kati Jamaica ewasibuka nnyo ebintu by'eggaali so twagadde atukire mu kottochi mu gaali zo tumubuuze wa Sankaramande gali WhatsApp wajja ne gaali yo tabuza interviewer onjagala mu tutegekedde tisa dilwenzi joba lojja atogerere wano kale wabajiina ewanga akyale sagala abantu batisa Sankaramande chala ke wange nkyalirako nga wadde tisa reporter wa muzibu wesudia ankyalireko niskine Egali Jjayiina Yavva wa Bobi Egali ezo za kamocha kawempe abana ba kawempe kamocha biki Egali ezo neziri mudra baani biki trainer abawo Egali zijja zidisending abakaddiwa ne bateera abato abakaddiwa ne bateera abato ne Egali zitera kuva mu geta tegeto zikwatagana kati abana bona baba bemanyi kati bebemanya omwana amanya nti Clement mwesobolera nti ogundi musobola nti ogundi bwe muyimirira nti ogundi juzi yamanyira nti ogundi bwe tuneesanga nja muisaamu Egali byabwe nga omanya by'abaana yabana bandugu abo kibulanga tosobola kulaba nti ali eni naye yabadde mu bakasuse ngumi okitegera kubanga yataba asumuseemu okitegera avudde mu eri kujjako ng'embeera esuseewo naye nayo kakasuka olwo nange se olwengu kasuka ngwamu nkyazaako ewu tukukyalireko kyakalira ngamba nti nkyaliraako tukukyalireko kyakalira tukuyise mbuyisaaga sijirina ekuyitemuko buyisi Fikigaza abadde mu ghetto okumala ebbanga mu mulaba bino byakuyimba eggaali obeera nayo nga Fikigaza yalina eggaali nga tannayimba yadde ekigambo Alien yalina eggaali ng'akyali designer wa mmotoka ng'ajja n'atukolera emmotoka zaffe ng'ajja n'eggaali yakolerako ku mmotoka Alien yankoleranga mmotoka zange kuzinsiigira birangirangi yali designer nakati ku simu yange nasevingako nti Alien designer omanyi mwenjagala n'embalaga bwino emiro tomulaba bulijjo ng'abyokyabyokyawo abikola ngambo osobola mukubira najja nakolera eyo nze ndi kabambo we mukubira najja nabikola batayinza kukolera mu abantu ba bulijjo kati gwe omuntu wa bulijjo tasobola kukolera naye nze ndi kabambo we mukubira najja nankolera ako nnyo menta we kyaliwe lwaki tutuukaawo ati ebyo kyaliwe anti gwoyisaamu kati gali ya Fikigaza n'asangawo abasakaramani empaya tetubeera makindi abange babeera munio onio ntegera kati bano ko bona babera makindi ebichera besanga ne kati nze yanga anajja die munyo onyo waliyo ne conference hiyo G77 anagisanga we yanga naye yo ne sinkane ya Fikigaza kimanye yizo okudduka mbi yange mbi abange bakosa tactics bakosa military empowerment abana bambali ku ntanda bali ku ntanda nenga tekina tuka wani kye tubagamba tekina tuka mulino kimeja linga just chakuleta mu vibe mulina kisusanya ate okitegedde just chakanga mu tegedde ngali bagende maso tewali jakole wale bana baveyo baddemu training baddemu bakube tebana Alien Skin bave mu ddwaliro baddemu training ate baddemu ate bweseke egali eyongera art
oyo ati egaali ati kati gwe alien bwayingira wano ng'ali bwomu n'okuyingira nga balina eggaali wawa ofiiringa presence ye ng'alina eggaali efiiringisa presence y'omuyimbi lwaki nzija obwomu nga ninga atalina bantambulira ku lusekere lwaki nfuna sente milioni 5 nga sirina benzirya nabo okitegera ntandika okuyimbira milioni 7 milioni 10 nzirye nzekka nga sirina bana bensasulako olwo mba nkulyetinze mirimu ki eggaali omuyimbi waba afuna sente eggaali ekola first of all nemuprotectinga ye ng'omuyimbi emuwa vibe ayingira mu kifo n'ofiiringa presence bagambye kumanyi njagala otuwulirize nnyo omusajja agambye alien skin nga tannakutandika kukola ki kati gwe egaali wali olina gifuna wasookera mpoziwa wali olina gifuna ng'okyali nga wakatandika okulowooza okubeerawo mu mawulire okuba owakabi kale mu mawulire katosobola kati weetaaga babbawunsa teweetaaga gaali nze sagala babbawunsa nze njagala gaali buuza gundi lwekyo lwe yajja okubuulira ayina eggaali nja kubeera abayimbi abakyala balina eggaali ne Shakira ayina eggaali Shakira talina ggaali Rachel beautiful Shakira ogamba otya ayina oluyimba olupya lwayita kokonyo omwana ne Shakira nkube nfuyirire ayina oluyimba olulungi baluyita kokonyo featuring one of the best vocalists tulina mu Uganda muno amanyiddwa nga lindako amanyiddwa nga King Saha. That is the year breaker. Oluyimba olulungi nnyo era oluyimba lwa kokonyo trending #1 on all billboards. Era n'oluyimba lugenda tuwangusa ne Grammy Award. Thank you so much for gracing us. Little boss aja kuba live ne chi tukomawo.